Haji Samsoke Damulira mutuuze weeweeyogerere naye ng'emirimu gy'agikakkalabiza Kisoga mu disitulikiti ey'e Mukono. Alina emyaka 37 ng'okulunda agamba yatandika mu mwaka gwa 2017 ng'akakkalabiza ku bugazi bw'ayiika 15 nga kuno kwe kuli eddundiro ly'enkoko eziwerera ddala emitwalo 13. Era enkoko ezo ezimu zibiika endala zikyali nto era nga bwenakulambuza. Enkoko zazirunda mu ngeri ey'omulembe eya cage system emuyambye okukuuma obuyonjo n'okukekkereza ekifo mwakolera ng'alina ebiyumba ebiwerera ddala 30. Lwansonga nti yo eri automated amazzi geetambuza bokka enkoko negasanga nga bwenakulaze nga tuli mu field eri emmere yo omuntu bajja ne bwaba nga yeekyayiwa ekyayinaagibwako mulundi ogumu omutima gukuguma nti enkoko ejjajjiri egikole ki ekimalewo ekyokuyita eyiikayiika nti ogunafuna bwesi y'emmere. Ebiyumba bye yabyetolooza obutimba okusobozesa enkoko z'okufuna ekitangaala. Tuzimba ekiyumba tulwana nnyo okulaba enjuba gy'eva ne gyedda okulwana okulaba nti ekiyumba ekyo kikubwamu musana. Kalinga otumuyolayo buli wiiki ekireeta okuba nti tukuuma ekifo kyeziwangaalamu n'abagabuwalabye nti kiyonjo. Atulaza ebifo ebirala byasooka okuzikuumiramu nga zikyali nto olwo bwe zigenda zikula n'azissa mu keegi mwazirundira okutuusa nga zikuze. Tugenda misomo egyo ne twongera kumanya kwe tulina ne tugenda nga tusimba omulimu guno. Ekizibu ky'amazzi naddala mu biseera eby'ekyeya yakisalira amagezi ng'alina nayikonto n'ekyuma ekigasunda okugaza mu mpiri ezigatambuza okutuuka mu bifo mwagaagala gatuuke. Era kyo twakozesa abakugu era kyakubiza balungi bannange baleme okusima basima enzizi wabula bakozesa abakugu bamanye amazzi genkana kyagali mu kitundu bafune ebipimo byagyo ebituufu gasobole okuba nti nawe mwennyini tegakuleetera buzibu nti gajja tugekyagakuwoyo mu kiseera ky'ekyeya. Olunaku afuna ttule z'amagye 4,000 ng'agatunda mu bitundu eby'enjawulo okuli Kenya, Kisenyi, Wunno n'ebifo ebiriraanyeewo wakati wa nusu 8 n'omutwalo 1. Okusinziira ku mbeera y'obudde nga bwefaanana enkoko ezo zibiikira ddala nga buli nkoko 193 zibiise. Mu magi mwokka buli lunaku asobola okuyingiza obukadde 15. Abalowooza nti omulimu gw'okulunda enkoko temuli ssente muli kulya muno. Awabudde abalunzi ku ndabirira y'enkoko ez'amagi ng'agamba nti gy'okoma okuzirabirira nazo okuzza amagoba. Ate ffe tulina ekyenjawulo kyetukola nti tulina tugigabula emirundi emeka? Emirundi 3. Tusooka netuteekako entono ne tuddamu ne tuteekako kusaawa nga 6-7 ne tuddamu ne tuteekako kusaawa nga 9:00 kwegamba olunaku lulamba enkoko ne tugifuula bizi. Alina abakozi 200 ku faamu ye nga basinga baana ba ku kyalo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ayambye ekitundu ky'okukulaakulana kubanga ogyeko okugaba emirimu abasomesa ku nnunda ey'omulembe n'okubawa nnakavundira ava mu biyumba bye ku bwereere. Tuwaayo okwo ku balirwana oba abantu b'ekyalo kalimba oyo obwereere ne bagenda bagimusa ennimiro zaabwe era ne bw'obanga bayiseemu basobola okuba obujulizi ku nsonga eyo. Kati okwetoloola ebiyumba bye yagenda asimbako emiti era ng'agamba nti nno bino biyamba okutangira kibuyaga okusuula ebiyumba by'enkoko n'okukuuma obutonde bw'ensi. Olaba nti ogenze n'olaba ekibira kya payini oba olabona nagezezaako kati mu obutonde olabye kakitunsi waliwo emiti egiri wansi ebitamini erya. Musoka agamba buli kyakola ku faamu ye kakubeere kutunda magi oba kugula mmere akiwandika ekimuyambye obutakola nsobi n'okwezuulira alina woofiisi mwakuumira fayiro n'ebitabo bya faamu. Kisookera ddala tulukola stock taking eya buli lunaku okumanya enkoko zaffe zaafuddeko mmeka zaasigaddeko mmeka okumanya zaabiyise kyenkana ki mutawaana ki bwe zirina. Ku kulunda enkoko agattako okulima amatooke ng'alina olusuku olwakula ne luwola emiti gya kalitunsi ne payini. Agamba nti teyeejusa kuba bwe yali tannatandika kulonda embeera ye mu byenfuna yali mbi naye bwe twogerera ali yaddeko. Ekyebbeeyi kye nnina kyenyinza nga nti nfunye mulimu guno sikyakuteekamu ssente gwobu zennyini zenzigyamu zennyongeramu. Mu biseera eby'oluwummula abaana be ne mukazi we bamuyambako ku mirimu gya faamu. Abaana tebasobola kusigala waka mbanga abalyazaamanyizza mu biseera by'oluwummula bajja ne tuwangaala nabo wano. Awa bannayuganda amagezi beenyigire mu kulima n'okulunda kubanga birimu ssente. Mulimu mulungi era ku ssaawa zino bwe tuli wano nze siyinza kwejjusa nti ngene nkole mulimu mulala gwonna gwonna.
Kibuuka lumu yakusakidde ekulire lino ku lwa Bukedde TV.